Subira mu blood. Soko jeko mask. Okay. Haya. Hey, amaze. Okay, Mosh. Tusanze okulaba. Nangu mbasanga. Mukama mutya. Tuli bulungi. Finally tusisinkanye. Tusekikereza. Sawa zineza abakungu. Tuba tunatuka sawa ziti. Tusange ekintu kiri stede bulungi nnyo. Omanyika ati engeri gyendi single father. Muwala wange ne mutwana wange badde baladde somba lino okusoka bafumbira kachayi. Ono muwalawo. First born wange. Bino okusoka bafumbira kachayi. Yoke ntuke bulungi nnyo. Oli single father. Single father tuba munaye. Kiki olowooza ky'okufuna mukyala ananyumirwa ebintu bino nga fose balodi cancer. Haja ati yonna gy'oli eyo kati sawa zino otuusa okuneewangulidde kike nkabe kyekiddako. Sobola okukwasaganya ekibuga bulungi nga tutambula bulungi. Moshi ogenda kulayira olunaku lwaleero. Ki kyolaba motion kijogenda soko teka ku floor ya council. Ekisookera ddala ku council kyengenda okusookerako on day one ekintu kya property rates zebataddewo taxes za property balina zebataddewo ez'aba tenants n'ez'abantu ba landlord abantu abasinga nali mu campaign bangamba ekitu ekigenda tunyiga bagenda twongeza sente za rent every single minute nga tukola ki nga tetulina tetusobola nakusa tuddukire mu kibuga tukiveemu gwe mulaba kugenda okusookerako ddala on day one ekintu bakijjewo mpozi n'ekintu ekyokubiri bwe gyobeera eyo bamala ebbanga kinga tebannajjawo kasasiro ekibuga tugenda kikolako kibeere nga kinyira nga kitunda bulungi nnyo twekomba ebibuga nga New York nga Dubai ebintu tugenda okusookerako first time on day one betugenda okusookerako. Entertainment industry ogenda kuteesezaayo. Entertainment industry mwafunye era mwafunye nnyo in fact mwalonze bulungi kitanda nga kiriko nekiri kiriko n'omufaliso kwa entertainment ebiseera bisinga tubadde n'amateeka mangi era ngafutukana wenyini ku City Hall ensonga lwaki nesukka nga amaze kanjingire City Hall amateeka tugakole nga nakola ki gava eno nti abayimbi babiri nga beeyagalira mu kibuga kyeba entertainers bonna ab'enjawulo okuli ba comedians ba drama actors abayimbi mpozi ng'ogasi wamu n'omupiira nze ngutwaliramu ne sports tukyalina bisaawe muno tulina venues ya kuperforminga zonna bazisiringa zikola bintu birala nnyo so ebintu byengenda okupushinga ebyo nekirangenda kufa okulaba nga tuzaawo gye bayita KCC kanivu ogenda kulobinga tukole kanivu kuba ebibuga ebisinga ebyamaanyi ebiri mu nsi yonna biri nga London ebibuga nga New York ebibuga nga Toronto mu Canada balina zikanivu ez'amaanyi promoting the culture and entertainment of their cities so ebintu ebyo byengenda okupushinga for the entertainment industry plus of course with division tugyetaagamu community center eriko center eyigiriza abaana bano ab'okwiga emirimu gino egy'emikono abaana okwiga ebintu nga zi keyboard guitar ku DJinga kali mu kisaawe ky'omupiira tubeera ekibuga nga kyeyagaza abavubuka abakola ki abakibeeramu babeere nga bakifunamu bulungi. Ani akudesignize Moshi kuba olugambye oli single father? Nina designer wange manyi nze nkulira nnyo mu kintu kya Bubu by Uganda Build Ugandan nina designer wange wabeta B.O.B muvubuka muto nnyo yakatandika butandisi naye design ze zonna bwati kino yakyekolera material yetu mujjabo ebi naye okukola ki akidesigninga kyonna bamuyita B.O.B wa wano e Uganda nze bimanya ebyange mpushinga be Uganda kokka strict tumalako mirembe sikini. Moshi tukusuubira okuddamu okulaba ku media house yonna kuba kati obadde busy n'essomero olabika nalyo olimaze odistadinga tukusuubira okuddamu kutuweereza. Eri profession yange nasomera media nasomera journalism and communication studies wadde namejerenga nnyo mu PR of course media ngenda kuba nkya traininga ate guno gwe mulimu gwange nga bwolaba nti abasawo ojja kusigala nga bakyajjanjaba baloya ne basigala nga bakyali mu law nange ngenda kukomawo mbeere nga nkola kiga presentinga oba nga creating a content wa media so ekya media sinagendaga nkyali abayimbi bammwe abalayidde mikwano gy'abalayidde abali mu parliament waliwo n'abameeya ogenda bakozesa atya kumuyambe industry abo tugenda kukolamu akakiiko kaffe tutuule ffenna tukolewo akakiiko k'aba leaders abalina background mu journalism ne mu
okudda mu entertainment tubeere nga tutula wansi tukuŋŋanya ebirowoozo from different entertainers okuva mu departments ez'enjawulo tubeere nga tubayiiza ekintu ekyawamu kubanga before tubadde nga tuli eri mabega tuba tuli eno masuuti gaabwe n'amataayi gaabwe sambala masuuti n'amataayi munansonyiwa batula masuuti gaabwe n'amataayi gaabwe ne batuyiiriza ebintu batakola ki ne batategeera kati twafunye abantu abategeera ebintu era arts industry arts and sports egenda kubanga eri waggulu ku ntiko tujja kikolako ffenga bwe twogera kulinnya Mr. Moshi atidde nnyo n'okuyimbayimba wuma erina engeri gye yabawerokamingamu okuba mwayimba oba egenda babreminze nga awuma kati alina otunoonya kuba oli wuma ebadde ekola nga terina representatives kunda mu system kati erina okutula wansi tugamba kati wuma tukole ebintu bwe biti tutambuze industry ebirenga ekula ebirenga waggulu ebirenga edda ku ntiko akatale keka Moshi tukuba abantu babeera ne bagamba Moshi jjajja waba entertainers tubuulire tuloboda tulabanga maama w'abaana ate kati tugamba she's my first born ali 16 years old my second born ali 3 years old nze nkola gundi family planning nasonyiwa bokaba olina bebo munaye chali wange kati ne wizo omunansonyiwa saddukira ku speeding eyamwe saddukira ku speeding eyamwe kola kye bayita family planning abasajja abaguma naffe gye tuli tuguma tumanyi tulabirira abaana netubeera nabo kino kitambula bulungi so it's fine it's all good it's all good nsavinga abantu bange so kigambo kigenda okwogera kyonna ngenda kukyogera nga nkutte Holy Quran mba njogera ekintu kyentegeeza ate nga nze kusaavinga so tubadde tulindiridde nnyo okufuuka officially abakulembeze oba abaweereza nze ndi ready era on day one nga nabakulayira bwe tutandikirawo okukola first time era abakansanga gaba muyengalowa kiwafu bunga bakimanyi bulungi. Mr. Moshi obaddeko mu industry ya entertainment oli muyimbi n'ova mu kuyimba n'odda mu media n'ofuuka omunnamawulire right now oli into politics kino kitegeeza ki abanamawulire okubeera nga aba entertainment muyingire politics? For starters siri mu politics ndi mu leadership naze kola leadership yazo politiki nga wa politiki nga nenze naze kutekawo mbeera ya leadership kuba Kampala ino omulabu ono Kampala gwakusanyusa bwe mutunuulire twegomba ebibuga ebyamaanyi twagala ne Kampala biringa ebibuga ebyamaanyi bi Dubai bi Toronto bi Paris ebibuga bino ebyenjawulo so ekyandeeta mu kino ekintu nako okukola kye bayita lamentation okulamentinga noyogera nodda ku social media nogamba nengulo nga tezinsanyusa abantu bano nga tebalina mirimu emyalanga mingi nako okwogera obwogezi I want to do action right now ate nga ebiseera ebisinga ate abasinga balowooza entertainment akwatagana na leadership entertainer ina abeera leader ne journalist abeera leader kuba obeera journalist for example ng'oli ku TV you have people following you okukyoyogera bakikola kiba kigenda kuba entertainer when you're singing when you're acting in a movie kina kyogera aba bakikola ki bakifollowinga so erina gyo leadership skills ngena zitireeta eno era nga tumobilizing abantu abavubuka okukola avuka okubaskiringa okuyonja ebitundu byaffe tuberenga ekibuga kiteeka ku nti kibeere kyamaanyi. Entertainment industry ene kusuubiremu ki ng'okozesa mu kifo kino kyogenda okubanga olinyemu? Entertainment industry ngenda kulobinga nga benayogeddeko kugenda kulobinga both locally and internationally okubanga tufuna ebifo ebikuŋŋaanirwamu abavubuka abali talented mu bintu byonna nze kola entertainment ngattako ne sports kubanga amafan of both entertainment and sports tubenga tufuna ebifo ebaperformingiramu ebifo ebitrainingiramu abaana it is okay to have mu division ya campus divisions ziri 5 okufuna nga tuna community center eriko a fully fledged recording studio ya audio ne ya video n'abantu abatraining abantu abasingers najanga training avuka batabayingira industry ba training okubanga bakola ki bakola ebintu ku mulembe ebintu ebyenjawulo ebyo so bwolobinga ebintu ebyo kikola bulungi so ekifo kino ekirungi ekinjagaza ekifo kino kyo bakutumira ddala okutukira ddala ku muntu wa wansi directly no influencing ebintu ebikola ki ebigenda mulango so advice in entertainment mwafunye nnyo mumugenda okusooka okukola ki okufunamu. Wow, Mr. Moshi soko tuvule olunaku olwaleero tukulaba wise ne mwana muwala tetumanyi baweewe waffe ennyini soko tulambule bulungi akuli ku mabbali awo yaani ye? She's my daughter, my firstborn. Wow. Mita Ryan, she's 16 years old. She's only 16. And this one, the second born one, he's only 3.5 years old. So basically, nzala bulungi kyo. Okay. Nzala bulungi. Kati mugambe speed ye yanne kwaka ngamba kantambule mpola mpola. Akutwala speed. Antwala speed kati tuba tuli awo ngambiseko
Ani abambaza mufulumye bulungi olwaleero. Ffe tufulumanga ebyokwama tebigana tena kuyingira City Hall nga City Hall esinga okubanga eyaka erina style and swag okitegere ekyo. So my designer bamuta BOB yakola zino zonna mwana mu Uganda muto muvubuka muto adesigning African wear n'ebintu ebirabirabira. So BOB, thank you so much kubanga obugambo obusembayo eri aba entertainment fraternity yona buli ali mu entertainment bafunye nnyo era bannange ngenda banoonyako twenoonyeko tule wansi tuteeseze industry tubere nga industry etuula ku height y'ebintu ebifuga ekibuga Kampala kubanga every city in the world ena kye bayita culture and entertainment okubipushinga ebeera ngaebeera vibrant okuza entertainment oba okuza tourism industry oba okuza ne economy kuba entertainment industry yokka ina taxes ezivaamu eziyamba ensi yonna ena nnyingi nnyo so we are going to be on the forefront okubanga tukuza ekintu kyaffe tukiteeka waggulu. Mosh, oli Chapman tusuubire nti ojja ku bwa sipiika wa KCC. Bwa sipiika nasazeewo ne mbulekera abantu abalala nali mbweyagaliza bwa sipiika obwo naye engeri gye tuli nti tuli 41 tuli percentage esinga obunene tuli ba NUP the same party naye nga omanyi bwe nabubeeramu tujja kweyuza nnyo naye nga nze kanzire ku mabbali mpagire abalala so tulina bacandidates bana tugenda mu kamyufu era this Friday twabanya nakola ki nafuka sipiika naye nensaba neŋŋamba nze nga obugenda okukolera impact nensaba kyoba chairperson wa committee eyagenda and community services committee eyamba abavubuka abakyala n'abantu ab'obutayi n'abantu abawansi n'abaana ato nga bakufanisibwe batyo ekyengenda okusinga okubeeramu ekyo tubadde tumanye nti wabutidde okusinziira ku gundi bye yafunye Ssemujju analeese okuwangula bulungi nnyo era gwempatira yagenda okuwangulako ge mazima amen. Innocent. Then we'll go to Makina East 2 times. Wafula Ivan, Wasongoma. Cindy Mosh, Africa. Makina East 3. People power NUP أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. You ready? Lights, camera, action. I, Cindy Mosh, African, swear in the name of the Almighty Allah that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve and protect and defend the Constitution so that nobody rips it again. So Allah help me. I, Cindy Mosh, African, swear in the name of the Almighty Allah that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me Allah. Straight. Ready for part 2? I, Cindy Mosh, African, swear in the name of the Almighty Allah that I shall give faithful service to this council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me Allah. Nobody will touch it again. Thank you very much. Please sign those oaths. Don't sign before the the next one is a female PWD representative, and she has made such a request, and I seek your indulgence that you accept her to swear in the way she has requested. Let's now welcome Councillor-elect Seru Kumapis, female PWD councillor, Kampala district.
I, Serunkuma Peace, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God.